nze sagala kummanyira nze aba abantu abakutyamu no simanyi tebakudda nze nja kukuddamu nsobola okufuula content kumacha ate mukazi gwo okumanya toyina mukwano olaba waŋŋamba n'ebintu Ssenkubuge bye yakugamba mu kyama olaba waŋŋamba n'ebyama Ssenkubuge bye yakugamba awe natirensi Ssenkubuge olwakugamba ekyama kya Pastor Bujingo wajja Misinde ng'obiŋŋamba tewaŋŋamba nti no Pastor Bujingo teyalina biwundu nti Ssenkubuge yakugamba nti Pastor Bujingo teyalina biwundu munno Ssenkubuge akuwadde ekyama kya Pastor nti no mulina okumuwolereza ku kamera ate ozze ogambye Saida gwe kennyini wanga nti Pastor Bujingo nti Ssenkubuge agambye nti teyalina biwundu nti n'ekyokufa enfa ya Richard agimanyiiko nti naye mulina omuwolereza kati gwe olina muntu ki oyina muntu ki ku nsi kuno nga ne bali basale ba Museveni bennyini abakuwadde abakuggyemu obwo obwavu bwalimu nabo obaddako n'obavuma bannalweyiso basale bahamu ndozo n'obulwa kuvuma hamu Pastor gundi Ssenkubuge yakugamba ekyama ki Pastor Bujingo talina biwundu naye tulina okufuna engeri gye tumuwolerezaamu n'okufa kwa Richard yakumanyiiko yakugamba ekintu kino mu kyama naye kikazi gwe toyina muntu wajja bulambalamba ng'otandika kubyogera kati nze wali obiŋŋamba nkukolere ki lwaki tewagenda ku poliisi nze wali obiŋŋamba nti nkukolere ki gw'ogamba nti simanyi omanyi simanyi mbw'oyombanga n'omuntu nga tolina ky'omumanyiiko okumanya mukazi gwe tolina muntu wo tolina muntu wo bw'okisiba ogeya makula n'ogeya mukazi we ne mwagala n'okusetinga okubeera nti no mutta makulu olw'oli Omunyarwanda Pastor gwe yali adetinga olw'obusente mbu bakuwadde naye mukazi gwe olina mutemu ate makula bw'abanga mugezi yegendeza ekikazi kino era ebizibu by'abadde afuna kibirimu ne audio weeziri ng'osetinga okutemula muka Pastor yes kuba gwe kennyini gwe wali osetingira Pastor oli Omunyarwanda mbwajja muzaalira ng'oyagala makula bamugobe ojo omanyira nze nsobola okuvumira myaka ate ogamba nti nowalana omala okwevumisa okumanyira abantu noga ate sikuyinaako buzibu lwokuba nze ngaba ssente nga siina muntu yenna gwe ngambye nti genda okole kino nze nyambye abantu bangi mpa abantu bangi ssente nga teziriiko bukwakkulizo ne ssente ze nakuwa essente ze twa fundraising ku live ze nakuwa abantu bonna baaliko ku live stream yange jeri ne ku YouTube ne ku Facebook weba tebanagijjayo jeri twasondera donasi ya ssente ne tuzimu akali akakadde kamu n'ekitundu mukazi gwe omukazi donasi yagendo tugamba bwafunye emitwalo 10 essente zonna nozezibika kati abana ba Fangoni we bayombako nti no basonda miliyoni 4 okujjayo Alien Skin mu komera Fangoni we bayombako nti no basonda miliyoni 4 okujjayo Alien Skin mu komera gwe nozezibika n'ogaana n'okumujjayo paka hamu we yawereza ssente baba bakyamu gwoba muntu kigwa atagambwako gwokerera ku buli muntu yenna gwe wesiba ku buli muntu yenna aseze sitera na kuteekayo bintu bye naye abaana abanterayo content be babatera okuteekayo ebintu bye ngeno okulaba ti ate onvuma ate ekiki ate bitya nze content woze nali bali bamuteekayo nga bamanyi kino oyinamu ne kugundi oli muntu mukyamu nnyo odda ku bantu n'obajja ofuna n'obasalako ebigambo nze mpa obukakafu nti nakuwako ssente ezivuma Bobi Wine ompisizaako akalango nkubirako akalango onoonya abasajja babuze olw'ekirwadde ky'olina kwejja olina kunaaba weetaaga sabbuuni na kikongoliro ne bakukuuta mu nnabunyaayo ne bagikalakata ne bagikuuta ne bajjako eyo emmembe yonna ekyo ekivundu masira twala tugende byonna ne bivaako bye weetaaga okitegeera weetaaga sabbuuni si perfume
perfume zoga zinakuwa ngoloza zigenda kuwonya ekivundu. Tesobola kuwonya kivundu mukazi gwe genda obugenzi onaabe. Bwoba okunaaba kuganye nga n'ekirwadde ky'okuwunya kiganye genda weewase n'essaha. Oshegeera situmangako muntu yenna wenda nze sinze nina omumwa ogwani. Omutegero n'omukazi gwati wajjabuukira wesibye ku Haji omututte eggulu ng'omututte kati Haji ng'otwala wache eggulu kiki kyagenda okola eggulu omututte embo bino bamuwe ssente balyoka ne bazibamma bwotyo wali otutte ne jobless billion oyagala omwebakirako eggulu ke katibake yeefuula nti nno ye muganzi nnyo eggulu bw'abatwalayo n'agezaako okwebaka nabo naye bonna ekibagoba era kivundu. Wali oteekawo embeera wawala na zuula ng'ogamba nti kiki kumbo oyagala mujjako musajja abantu nga balowooza nti n'oli patriotic. Toli patriotic, tolina olwanirira nsawoyo n'okunneeyogereza n'okunneefumisa mbuno watuwanga ssente ebintu byange nabikoleranga ku life najjanga ku life y'akabaata nabeeranga ku life stream zange nga ssente nzigaba bugabi. Sina muntu yenna gwe nteekako kakwakulizo konna. Bebamanyi okuba kalangoko oyagala kumpisizaako kalango kati wabadde oyagala bafutu bigere bakole ki bafutu bigere tokimanyi nti banvuma ne bankoowa n'okunkoowa kati naye teriyo mulamwa okitegedde toyina mukwano. Bobi Wine kennyini wamulyamu olukwe kubanga Bobi Wine talina kyeyakola gwe ng'omuntu talina kyeyakola naye olw'omululu n'obubbi n'obutasiima mukazi gwe ku myaka gya 56 n'obeera ng'obuntu obutono ng'essimu ekyakunyiiza kukugambako kubba ssimu ya Babi. Kati eno Alien Skin olw'okubanga wabba miliyoni 4 n'onyiiga n'otandika omujjonkera. Buli wobeera ng'okoze buli wopama awantu oyagala kubeera ng'ovaawo ng'oviirawo bwereere. Toyagala muntu yenna akugambako weefuula bwe bakugambako ate ngenda kubasiba. Gwe gwani mu ggwanga lino? Balyoka ne babamma wali ozunga ne Haji omale omwebakeko omusajja wattu tebaba wayadde 10 era babalekayo eyo bakoowa. Bajjubwa obuvubuka obuto bu jobless billion obulimbye busimpoke busajja bwattu mbobutwale eggulu eyo gyabakwatirize kiyifuyifu. Oli awo ojjonkera maama wa Alien Skin ojjonkere n'ekyana ekito mbubakubye abantu kikeni tebaamukuba baamukoonako bukoonyi olipidde ekyo. Otwesiba nze sikugambangako nti nno nze ndi awo nti nno mpagira bafuutu soja naye nze ndi tiimu Fangoni tiimu Alien Skin lawyer wa Fangoni n'alitegedde bitya nti omwana we yajja obungi. Kale gwe wowoga nti oyina omusajja akwebakako buli kiro kola live mu nnyumba yo gikole otulage omusajja omutulage. Sexy potato oli mu menopause kyekikusumbuwa. Menopause yakusumbuwa teri kirala. Weewumuze bino byomanyira abantu. Fe jangu mpola fe tujjonkera ne muntaana tujisobola okujjonkerera oba teweewumuzza. Ebyo byomanyira abantu n'obeevumyafumya naffe tusobola okuvuma ne tukujjonkera anti si bya following tuzirina page tuzirina tewali kye tutayina full figure. Weewumuze lekera okumanyira abantu okitegeera. Lekera okwesiba ku bantu lekera okumanyira abantu yogera bibyo nabo boogere byabwe ate bw'olaba nti n'abantu balina omuyimbi waabwe ng'ate gwe wamubba ate n'otoyagala bakugambeko. Mfo ky'okunnyonnyola Alien Skin ekyatwala miliyoni 4 oli kunze fulunguza naleero nnyini kenyini yansaba perfume ye kenyini ngendo mu meetinga nga mugamba nfunira abayimbi okuyimba ku mbaga ya muto wange najja ng'awumpuguma ne ba Grace Scan oyo janja ba infections z'omukazi labirira kaanako akamomboze
Okiraba. Noonya basajja genda weekuute genda onaabe. Genda onaabe kola bintu byo. Kuba toyina mukwano. Ate omuntu atalina mukwano. Era tasobola kubeera naye kennyini tasuubira mikwano. Okiraba. Gwe tofaayo obeera mbunoonya trend. Nze kati okay ogamba muno simanyi bw'olaba nti actions speak louder than words. Gw'olowooza nze saafunayo binsoomooza ku team Alien Skin wali ompuliddeko nga nvaayo nga nzijonkera. Wali ompuliddeko nga nvuddeyo nga nzijonkera. Naye gwe n'ojonkera buli kimu olw'okuba nga you can't get your way. Otafuna sex bwe busungu mirundi 2 mu mwaka. Kyova olaba buli chance gy'afunye okwebaka ku muntu ng'asooka amuteerawo layini y'eggulu. Ngenda kutwala eggulu. Ngenda kutwala eno. Abatwale ewala eyo mu Nsokoto bambi gye batasobola kwerwanako kukomawo si wangu wa kutoloka. Kubanga weobeera eno mu Kampala osobola okufuluma enju n'ogenda n'okwata boda n'ogenda. Naye eggulu otandikira bwanga yiya ku leesi. Toyira wotandikira ng'oli ggulu. Eggulu yeri bagende mbu bateege Salembu abawe ssente. Abatwalayo nga tebalina na appointment ye agenze kulya nkudi. Bwe bayambiddwa kati nga ku luno Haji bayambiddwa balabye essalera tebaba wa ssente tebaba wa transport tebamulaba in fact. Baatuma butumi mubaka n'aba wa transport okudda. Yeyo layini ye. Era mwe abavubuka bali eyo ate tewaliwo kye bagenda kuwa ggulu kigenda kukyusa bulamu bwo. Ate n'abo batwala eggulu tebabagamba nti mujje muvuma omuntu. Ffe olanga omuntu ntino tumuvuma oba tumujjonkera manya. Ebintu by'akadingo nze abantu b'akadingo bammanyiira nnyo. Nze kyovola nange mbalabisa. Bamanyiira bansibako buli kiseera. Kati nze siri muntu. Kadingo yennyini simuyinaako buzibu siri awo nti no ndi mulabe. Naye waliwo bana zino embwaze. Eziteewumuza buli dakika ne zibeera nga zitambuza Photoshop z'obufaananyi ne zibeera nga zimmanyira. Nze buli we zimmanyira nga nange nkwata mu nkisi z'omukulu. Ate omukulu nali namuvaako nga sikyamulabisa nnyo. Ebyaddala mpoza ebintu ebitrending nga bye tuteekayo ng'omukulu sikyamulabisa nnyo ebyaddala. Okitegeera kuba naye ayina ebibye. Kadingo Ssekawere mu America oba temunnakimanya. Bingi nnyo betusirikira ne twewumuza ne tugaba abaana katubaleke bakole ebintu byabwe. Bafutu bigere ne tubeera nga tetubaliiko nnyo. Naye kasita balemezaamu. Ate beefuula omusajja yakkola ki basiba ku bupeegi bw'abantu abatuvuma nga basudiya. Okitegeera. Bintu bingi nnyo naffe betusirikira ne twewumuza ne tugamba katubaleke kubanga tebakwatako. Ne bateewumuza. Ssekawere temukimanyi mulooza nti n'abo abaana bokka bayina babbo. Temukimanyi nti n'ayina side nkoko ya America. Temukimanyi nti ayina side nkoko. Mmwe mulowooza nti no lwaki mulowooza nti no babi ali mu bufumbo nnyo. Babi mumulaba bintu byabwe bya formality yanobadda. Okitegeera. Muyinza okulowooza nti ebiri bulungi. Temumulanga takyayambala red. Mmwe mutunuulire emikolo gyonna babi gy'abaddeko bakuziiko. Ayambala bulu kati. Takyatijja nnyo mbw ayambale red. Simanya akole gomisi za red, akole fashion za red. Ayambala bulu. Yanobadda. Omukulu vamuno damuno. Kati ayinayo kibebi mu America. Twewumuza ne tubeera nga tetulabisa nnyo. Ne twewumuzaamu okitegeera. Naye mulemezaamu nammwe naffe katubalabise. Ate ffe tetubawemula. Ffe tubagambako bugambi. Nti omukulu akolagana ne baana bali mu gavumenti. Kiki kyokka kye twogera nti oyo oli Besigye yeye kennyini Besigye yagala obukulembeze ono tayagala bukulembeze. Nono Teppo gwe bazanya ne Muhoozi bali mu katemba waabwe. Kubanga ono Kadingo yagenda okubeera gatekeeper wa Muhoozi. Muhoozi nga ze mbufuzi ono yagenda okubeera gatekeeper nga yefuula opposition naye nga si true opposition. Lwaki bibagambye.
bakola nnyo bantu bandi nnyo be bajjamu empale ku bino muno baba wabululu simanyi tiki ngambulera babajjamu empale gwe tunula bafutu soja bonna abasinga abakazi oba abasajja abasinga bafuna balinnya mu kaveera bafa n'okufa abasinga abo n'ababeeranga kwezi eggaali bafa balinnya mu kaveera ne bafa ne bagaana okumira eddagala ne bafa ffe tubeera tetwagala kubirabisa nnyo twewumuzaamuko naye ne mutulemerako ne mwefuula ate nga tusobola okukwatira ddala mu nkizi ne tulaga ensi kyemuyina mwaddizibwako dda era ekyano babi musajja kumumanyira kwebaka n'oli ow'ekisolo oli omukazi w'ekisolo abantu mutegera abaana baabwe nga bafudde ate mwefuula muvuma abanyarwanda wano tunuulira nubiyaniri teyawasa munyarwanda Kadingo kenyini mukazi we munyarwanda piwa tunuulira mukazi wa nubiyaniri naye munyarwanda n'omugenzi Seggirinya naye yagenda okufa abakazi babasika bonna baali banyarwanda mubeera ku banyarwanda ne mwevumisa abanyarwanda be bafuga ewammwe Bakatana Lubongoya bonna banyarwanda bakuuma ente yaabwe Kadingo gye bakuuma ereme kukola nsobi okitegeera ne mumanyira buli seera abanyarwanda be babagaana okugaggawala ewammwe be babalemesa obasiba mu bwavu n'otulira abakazi abakulu abanyarwanda batudibiza omunyarwanda yaggaana okunaaba gwe fulungu omunyarwanda teyaggaana kunaaba babiwa abaana aba ne mukanubiyaniri anaaba gwe lwaki gwe tonaaba gwe naaba naawe bajja kukwana gwe tonaaba owunya ate neera n'onenya munyarwanda omunyarwanda yeyaggaana okunaaba omunyarwanda teyaggaana kunaaba abakazi be weesibako si be bakudibya abakazi si be bakugaana okukola ki okunaaba ni mukyala wa mmamba naaba era kyobola nina omusajja gwesula naye buli kiro fulungu ye tafuna sex kuba tanaaba teri musajja muguno omulembe ogulimu sabbuuni asobola gumuyinkiriza biwunyo teri nodda ku mwana wa munno nodda ku mwana wa munno n'otandika okumuvuma kuno omulembe naye tanaaba n'otodiba mulekera okwekwasa abanyarwanda muno be babadibisiza munaabe perfume ze mwekuba tesigenda balekeza okuwunya novuma maama wa gundi toyina ba inilo kyovola ba go down noyasama novuma abantu notandika okuvuma maama wa alien skin nomanyira maama wa alien skin gwe toyina banazaala kyobola weewaayo nobeeraawo nga weegabanjula bwegabanjuzi kisiraani kyakunsi